kansirike wonna wamawulira buli lunaku oluziba nga Museveni kwali ayimirira ku fiya yaffe okutufuga weewaawo ne bwe tusituka wano leero ekiro kya leero kati akawungezi k'olwaleero ne tukwasa jjamu ku nguudo ne ku nguudo ennaku bbiri gavumenti ebeera egudde weewaawo mukama waffe Yesu waayi Museveni ekisooka tukimuyingiza mu bwongo akiwulira ate oyo bw'amala okudduka ani omulala ayogera ono mutabani we omusimbu nabagambye mu bannayuganda tewali kye tutasobola kukola lwakuba tetunaba birowoozaako mugundi nabagambye kyeyamaani yenna senga ababba akalulu n'abuzaabuza byabuzaabuza mu mulumbe ewuwe njagala okwebaza abasoga mwebale nnyo mwebalire ddala mwakaire mutya nga bitalo ino by'abaana bifa abatufiireko ababiri wano we muli kubona nowa chairperson Nabikamba oluvannyuma olw'abaana okwegugunga ne bakoba ati neyeitiisa abaana abo ababiri yeena bamulumbye essaawa ina edoobwire enumba bagyokya ayokikya ebintu byona byona munumba wano we muli kubona nowa chairperson Nabikamba ebintu byona byona byokye omwani munda munumba omwana Bikamba ebintu byokye ng'abaana bali kutebe balikoba nti yeitiisa munaibwe yeena amaka kabagokye awo muli kubona awo abeera entebe neera entebe so chairperson Nabikamba yeena batebe bamusasulire ebintu byayira yezira mwana yayire ezira muntu yayire enumba bajambushinze bamukolaku ekyo kye bamukoze. We are rotating around the same mountain. Tuzeyo mu 84. Tuzeyo mu 84 mmeka? Buli chairman yababya akalulu. Buli chairman yabakuusizza mugende uwe mu mukole bwe mutyo. Buli chairman yabakoze ekintu. Ati luli yabadde alina amaje. Yabadde abalina. Ne kakati akyabalina mu Uganda yonna mu mulumbe. Mumulumbe mumuwe kisuukundiddwa ekyomuyiika nga kikkatiddwa nze kyovula bayiza wenerabiro bagamba ffe tuli basoga nze ndi musoga mukimanyi mbadde nerabiro bagamba basaba ni bannyabo mwakaire mutya nga bitalo ino by'abaana bifa abatufiireko ababiri wano we muli kubona nowa chairperson Nabikamba oluvannyuma olw'abaana okwegugunga ne bakoba ati neyeitiisa abaana abo ababiri yeena bamulumbye essaawa ina edoobwire enumba bagyokya ayokikya ebintu byona byona enumba wano we muli kubona nowa chairperson Nabikamba ebintu byona byona byokye omwani munda munumba omwana Bikamba ebintu byokye ng'abaana bali kutebe balikoba nti yeitiisa munaibwe yeena amaka kabagokye awo muli kubona awo abeera entebe neera entebe so chairperson Nabikamba yeena batebe bamusasulire ebintu byayira yezira mwana yayire ezira muntu yayire enumba bajambushinze bamukolaku ekyo kye bamukoze. naye ng'omukwano guluma oyo Museveni waliwo oluusi bayagala kwateko ku mugenzi ekyo tekyabadde butambala ekyo nga babuuza muwanga Kivumbi ali wa NRM yabe Buwama baliwa Buwama muliwa Buwama saji downloadings Buwama yagadde oluguudo Buwama bo batandikiddewo naye banaye abe Buwama bannanga ate mmwe musinga mu kintu kino Buwama
nimbadde ku Muwanga Kivumbi ate ngenze nti ebuwama munnange ulira ekizibu kye tulina kikino gavumenti gyeva ne gyekoma tetya ba leaders ba opposition ba dictator bonna gye bava ne gye bakoma tebatya ba leaders ba opposition tebatya abantu baba bakulembedde olutabalo lw'okubajjako ekintu kye batya be bantu abakulembedde opposition okuyinvolvinga population bw'olabanga opposition yonna mu nsi mu abaana abato muwulire ne bwe tuliba omulembe gwaffe nga ffe tumaze tutandisa okulya obutambaala nga ffe ba Moses Ali muwulire kino bwe mulabanga opposition yonna nga ekutula population ku nsonga z'enkyukakyuka eyo opposition eba ekolera gavumenti nkikuliramu ekiwulire bw'olabanga opposition yonna nga ekutula abantu population nga yo opposition ekulaga zino ensonga esobola ozimala parliament esobola ozimala baloya basobola ozimala tebaagala bantu ng'omanya bakolera gavumenti era mu Uganda ekyo gemanyi ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu waayi bwe yasituka yatusitula n'atuyingiza ebisenge bya gavumenti byonna yasooka n'akwata gavumenti yonna n'agituwa n'atutwala mu parliament n'atutwala mu cabinet n'atutwala ne mu judiciary buli omu n'ayambala mulaba simbo gye mwakola eya buli muntu okwambala ekintu ky'abalamuzi ekyo tewali sigali kutte gavumenti president lyataatuwa n'atutwala n'atutungisiza ebyambalo ne mu magye n'ateekawo ba foot soldier mu UPDF n'atuwa obuyinza okudibatinga ku bintu byonna nga parliament n'atuwa n'obuyinza okusala emisango ani yasigalawo omuntu yenna n'ajjako gavumenti asitula population n'agireeta mu nsonga z'eggwanga ekyo Kyagulanyi yakikola perfectly kati ne bwasirika bwati buli woyita omulaba Kyagulanyi buli woyita abasajja bagambye bannange tufudde Kyagulanyi tubale tumanyi yasirika tubale tumanyi twamukakkanya naye mulabe kati bw'olaba omuntu akutula abantu ku nsonga z'eggwanga aba akolera gavumenti temutawananga kubuuza wa opposition ki akolera gavumenti bw'olaba abantu ng'ensonga enkulu mu ggwanga baagala kuzeemalira bokka nga baliida ba opposition nga baliida abakulira enkyukakyuka ng'omanya abo bakolera gavumenti kati njagala okubuuza njagala tugende ku platforms z'abakulembeze abo bali mu byabwe leero ndabyeko omu apostinze era wano nga Honorable ayingira atuuka mu kakiiko okubeera mu kakiiko ka parliament ebyo bya kisiru twabagambye lwaki temufuluma parliament Honorable tunoonya abantu baffe n'olwaliro tukyagamba mufulume parliament waayi abalamuzi nga tulaga obutali bumativu omuntu waffe abula atya ennaku 19 najja nga bamukubye ng'ebitongole byonna byamwegaana ate ne bimuleta mu kooti ate omulamuzi n'amusindika eruzira agwana ogenda mu ddwaliro muinvolvinga abantu okufuluma kwammwe parliament kuba kuyinvolvinga abantu mu affairs zino abantu bayingire luno olutalo abantu balulwane wamu buli kintu mulaga mujja kisobola wanga bwe mwasobola ki ebintu byonna ebisobose ebisobodde okuleeta ebibala bibeeramu abantu buli mubaka gwolaba simanyi mbu omulaba ali wa King Saha simanyi Swengere simanyi waliwo oli omulala oli owebusoka simanyi ani waliwo baani baliwo okugenda ewa King Saha kigatta kikuggwanga mufulume parliament mwe mwagala kutubuzaabuza mwe nabagamba mwatuzukusa naye mujja tuwulira
olwaleero luno ekyo ekyokuleeta Muwanga Kivumbi tukole bwe tuti parliament efulume nga tuwakanya enkwata y'omusango embi parliament efulume bwefuluma ebe involving abantu empowering abantu lwaki mu Uganda bwaba his excellence kyagulanyi ba politicians abasigadde waawo lwaki temu involving abantu mu exercises zitambula mu ggwanga Uganda mmwe mujja kuddamu ebibuuzo bye mutamanyi mmwe mbabuulira Museveni mutabani wa Museveni nalagira mbu abantu beere abantu ne bagaana mmwe ne mugenda mwera mwabadde mutulagaki naleta dda wano security alert nga Museveni agamba mmwe takyabeeralikira kubanga yababanja kyovula ensonga yonna eyeggwanga muleeta waawo ekintuntu ensonga yonna ekwata ku bintu ebigira mwefuula bizembu mu bukiiko bwa parliament mukola yoki bwe muba mulumirwa ddala lwaki tetukwata gavumenti ekitongole ekiramuzi tukikwata entege n'amagulu nabagambye kati senga mwabadde mufulumye parliament ne bafulumya Muwanga Kivumbi leero tubadde tugenda kufuna bwe tubabanjiza John Bosco Kibalama olabye senga mwabadde mwalangira ne mufulumya tetugenda kudda mu parliament nga Muwanga Kivumbi taze ne bamufulumya leero tubabuuze fine kati John Bosco Kibalama nedda mulira n'abalala 18 baliwa mmwe bamukuba tumenya mmwe katulalo tubadde tugenda bagamba Muwanga Kivumbi azze John Bosco Kibalama lwaki tajja mutu wo mulambo gwe oba mujje mwogere report entuufu nti Kibalama nedda mulira ne banne 18 baatufaako olaba bwe tubadde tufunye empogola weeyabikira wogisusiza ebintu bino bwe tubyogera abasajja babiraba ne bagamba ne bayanguwa okukikemako waayi Bible egamba bweti Isaya ye yasooka kyogera Yesu n'kikonfaminga mu ndagaano empya waliwo abantu ng'emitima gyabwe gisavuwala ne batunula nga tebalaba nga balina amatu nga tebawulira nga balina emimwa naye nga teboogera Bible egamba kiva ku mitima kusavuwala kusavuwala ki jo Honorable Lutamaguzi yatugambye omwezi buli mwezi omubaka amalira mu bukadde 100 allowance ezo zonna nga ziwedde asembayo ofuna entono obukadde 100 emitima gyammwe gyasavuwala mmwe bakwata batya vice president Buganda ne musigala nga mutudde mu parliament mukola yoki temwina kye mwali mukoze twasalawo eyebere front line senga gwomanyi contradictions eziri awo parliament ne mugisiba nga tetambula government business ne muzisiba tewali kigenda mu maaso namwe ne mubeekiika naye muli kweki munaye bajja kunkwata era bajja kukwata Muwanga Kivumbi teyalowooza ko tebajja mukwata waayi y'omu ku ba senior citizens be tulina mu ggwanga Uganda y'omu ku ba elite be tulina mu Uganda budget zonna zibadde zeetolola budget nga ne Kaseija ateekwa okwebuuza ku Muwanga Kivumbi nga bagenda okufulumya kubanga economist atasangika yesanze ali mu miguwa bajja kukwata naye Muwanga Kivumbi nti abantu balina we babadde basobola okutandika okumulwanirira naye mmwe mudde mu kusiba amabina mu parliament mudde mu kubigula ne mu kwegira simanyi oba mwena ne mutambula nga mmwe bajja kukwata tusirike nedda musiba amabina nedda musiba amasuuti gwe Zambaale gwe Serukenya leader of opposition Ssenyonyi bannange Ssenyonyi ne diplomacy tewali diplomacy kyayinza kukola ku Museveni awo nkukakasa ate bajja kukukwata omanyi emisango gye bakakuggulako Ssenyonyi omanyi fayiro yonge eri mu kutambula bakola ogufayiro okulaba nga bakukwata naye bw'oba tewayiwawo mubiri tewazukusa population kubanga bw'oba okola olaba ekintu ekiyambe his excellence Kyagulanyi Ssentamu amanyi politics wa buli level
His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kyavudde asigala nga is the only fish in the pond. Do you know why? Kyagulanyi Ssentamu amanyi politics wa buli kintu. Amanyi politics wa abaana. Tabaleka mabega nga agenda n'amenvu. Agenda n'amenvu abaana ne bajja agenda ne sweet nayogera n'abaana nga abawadde sweet omwana kasita omuwa sweet nga ggula w'amatu. Amanyi politics wa abakyala. Amanyi politics wa bavubuka. Amanyi politics wa ghetto. Amanyi politics wa bakubwa. Naye ate bw'ayingira mu ekereziya agireka agitadde ku bikukujju. Kyagulanyi Ssentamu amanyi politics wa mu myala. Kyagulanyi Ssentamu asobola okuyingirira eka mwokya mu ttaka bw'ati n'ayingirira eka mwokya n'abbulukukira ku Mutaasa Kafeero oba ku Owino ng'atambulidde wansi ng'abo bonna buli kimu kye bakola ne kyonna kimanyi. Naye geza omukwasa akazindalo mu ekereziya ajja mu ekereziya akwata akazindalo bw'ati awo faaza bw'aba tannabuulira Samoni ebeera efudde waayi talina kyagenda kutugamba kisinga kya Kyagulanyi Ssentamu. Okay, eyavuddeyo mutwale mu European Union akwata akazindalo bw'ati mu European Union ajja baleka ku bikudu jagenda okuddamu okuwulira nga Kahindo tafiire ne Bulaka bakuba essimu bannange tufa tugwawo kiki omusajja yasensera dda European Union n'obuuza bannange omusajja ali mu myala gy'e Kampala ate asensera atya European Union. Kyagulanyi kyabasinga kiri eki politics tazanya wa mulundi gumu amanyi politics yonna 360. Kati gwe bw'onoobeera diplomati ng'ozanya politics wa diplomasi yekka bannayuganda bwe bataakutegeeri ojja funa obuzibu. Honorable Ssenyonyi beerayo n'ekyambalo ekirala ekisayidi eno bw'oneemalira eno boogenga latigo baliwa boogenga latigo basajja balabika n'okulya tebaalya naye baalina politics nga waludda lumu bali luddamu. Bino ebintu olaba ensigi oyo omusanga mu jimu ng'ali n'abaana mu jimu omusanga mu ghetto n'abaana akawungeeza abeera ali gundi ali Kaseese ku makya aba ali Kaseese akawungeeza oddamu okumulaba ng'ate ali mu kkooti ey'essaawa 9. Nkubuulira buli wamu omusangawo buli wamu waali kubanga politics ono kuba musajja muyivu wa Harvard akuuma kiri ate nga ne kino senga akireka muganda wange ate oyo ye ate bannange nze buli lwensaba nsabira omusajja Rubongoya alinga lulimi ali wakati mu mannyo bwati sawa yonna gamugatta oro eyes on him nibambi agezezzaako okukikola era obulamu agezezzaako okuyingira ate oyo Rubongoya n'amala tayingira eno wansi ate oyo yawooma mangu kubanga bamwonoonera dde erinnya buli muntu agamba Rubongoya nga yeetakudde kiki abadde akwata wano tabanga alina pisto nti oyo kapiteni Rubongoya oyo kapiteni negundi ye yino wano ID ye yino kati bambi musajja wattu ye Honorable Ssenyonyi tukukkiririzaamu 10 ku 10 obadde ki naawe herebuho nayogerera mu simu yange wamma gwe wulira Honorable Ssenyonyi tukukkirizaamu 100% era struggle eyimiridde ku ggwe naye struggle togiteeka ludda lumu lowooza ku population bw'onooleka population muganda wange n'okulembera kijja kukulya nga tewali agoberera teekawokko ekintu nga kiyinvolvinga abantu mu byokola oleme okufaanana obulala kubanga omuntu ajja kukumisi interpretinga omuntu ajja kukola ki kuminsi interpretinga olunaku lujja kukya wallahi Honorable Ssenyonyi ng'okukutaasa ak'abasajja nga kizibu empogola weeyabikira w'ogisusiza tulabe ebintu bannange ebintu Museveni byakola emiwaatwa mingi olaffe abalino
omanyi ate n'omupiira gunyuma okugusamba ng'oli eno waggulu kale abadde aguteeka wali singa wadde ono abadde yekka naye ng'oli agulina muganda wange akoze buli ekisoboka maybe kati wonalebo Ssenyonyi wulira nammwe abali mu palamenti kituluma nnyo okubanga sayidi eyaffe activities zaayo temusitukiramu naye ate mutabani wa Museveni bw'ayogera ne musitukiramu bwete embuulirire tefa yonna tewali kigambo kya kuvvoola kigambo kya kubuulirira era ne bayibuli egamba nti alina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa ebigambo ebyo bigenda eri abakulembeze b'ekibiina ki National Unity Platform abakutte omumuli mu by'obufuzi by'eggwanga erya Uganda kubanga waliwo embeera ezigenda mu maaso ezitagatta nga munnayuganda tategeera bulungi bya bufuzi kiyinza naye okusigala nga kimubuzaabuza ng'era singa bamuteekamu koodi nti gundi ndaba ali sayidi eri eno abalimba bulimbi wamma nga bangi bangu baakukkiriza naye ate ng'ekyamazima si bwe kiri kaakati bwe tuba nga tubiraba tetwagala babaka baffe bagwe mu butego obwo kubanga bangi be babusuddemu bambi ng'ate si kituufu nti oba babadde n'obuzibu nti bali ne bali naye abantu ne babaleka ne bagamba nti kasita mmwe bamu mmwe mumanyi kaakati leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi bamuteze emisanvu mingi okulaba nga bamufuna naye bakyabuliddwa omusango gwe bamusibako olwaleero akyali mu mitima gya bannayuganda kubanga bannayuganda bakkiriza nti kituufu abayiirawo omubiri naye bagamba nti oludipolomasi ate lususse baagala akyuseemu ku kkala addeko mu ngatto za Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'azitambuliramu nti essaawa ya politics ku Kyagulanyi Ssentamu eba ya politics naye politics bwaggwa n'agamba nti kati ssaawa ya struggle n'azambala n'alumba beebuuza nti lwaki bano abakulu bo tebakoppa lwaki beesiba ku bbala limu singa abantu banatuuka ne bakukoowa nga bagamba nti byokola ffe bitutamye obikoledde emyaka naye tebivaamu kalungi ekimanyi nti ojja kusigala mu bbanga empologoma zikugajambule so singa obadde osobola okukyusa engatto zo n'ozitunuzaako sayidi eno buli muntu ajja kukubira emizira era ekinaakujjira buli muntu ajja kusituka akyeŋŋange nga bagamba nti oyo waffe temumwanjalirako engalo zammwe